abaana batunuliranga ebyokulya abantu abakulu beekuba obukuukulu tuli ntwetwe njogera ku nteetwe tugambe emisana bakuliira ddala nga n'abalala balaba ne batakufaako kyava tugamba mbadde mbasaba temwetantala okugenda okugjayo emiyembe egyo nga nannyini gyo siyagibawadde kati abantu abakulu nga balinga nga tebanaabanga abantu bayina evvu wewako MR live wakumidani kwa Bong live kwe tuli olwaleero mukama yebale kukuuma mukama yebale gabirira ne wagulu wa byonna yebale tuwaka kuba na musana ebyo nno bikolera ddala makulu gye tuli enkuba liweetonya kiba kitegeeza nti weewaawo atujjukidde nate tusige olwo nno omusana bwe guvaayo tugambira ddala weewaawo mu ngeri y'emu era aba atujjukidde tukungule mu biseera by'okusiga tetulina kwebaka nga bwe tulina kwebakira mu biseera bya kkungula bwe webakira mu biseera by'okkungula olwo nno ebinyonyi n'enkima n'ebisolo ebirala wamu n'ebibuuka ebirala biyinza okulya ebyo by'osize n'oviiramu awo akaseera sikakwebaka tulo kyentegeeza yimuka tukole gwabikooye tokoowa fe abamu gye tuvudde wala nnyo tewali muzira atalina lugero lwa nnaku nedda oyo taba muzira okumanya ekkomo mu buli kye tukwatako nekyo tutuukako ekyo nno kya Bwakatonda awo nno nsabira Mukama atuwa amagezi ago ya Solomoni twawula akabi n'akalungi era atuwa obugumiikiriza bwe yawa Job ne mu kaseera akazigizigi tuleme kumuvaamu asigale nga ye Mukama tayongerwako era tagattibwako ndi wano ne legendary bwe njogera ku comedy bwe comedian yaliyo kiba kyabwewussa okubuusa erinnya MC Tisaati amaaso oba osaaga oba kyogerako tokimanyi era oba wetaaga kusabira mba n'obuvumbu buli kadde bwe ntukako eri abantu nga bano nembako nebyenjogerakokko nabo kiba kinaga nti neekutte bulungi siswaza era abatandisa okundabamu omulamwa nze nzikiriza ni Katonda yannonda n'anvuba nanjigyeyo ewala yantuusiza ne wano ettendo n'ekitiibwa bidde eri gyali jebaleko ssebo kale mukulu jebaleko gyeyiwola bomu ndi wano obulamu obulamu ndi stedde mpozi gwe ndi stedde muli wano oli mu kwecyanga n'ebintu twakoma okubaako ffenna twali ku orange mwalina night orange covid yakyusa ebintu covid bwe yajja bwe yaggwa like bosi waffe yali nannyini n'agaana okuddamu okukola ebbaala eyo n'agamba bizinesi yagivuddemu naye mu kugivaamu niwe buli kati ekifo kikyaliwo tekirina bikolebwamu takipangisa yagaana okipangisa kizimbe kye weekiri naffe obulamu ne bukyukamu awo kanaffe era tuli mu bintu birala naye era nga komedi ye nkyamukolera ddala tukola nzi nkola ne malaria by then omuntu gwe nasooka okukola naye yatufaako yali izedi yatufaako naye yagenda okufanga yatwali tetushakola ffena naye nga gwe natandika naye yatufaako kansa n'agenda Mukama Katonda amuwummuza emirembe amusonyiwe n'ebyamusobako era lwawo ne mukwano gwaffe omulala naye gwe waleeta ne interview eyo by then okubeera nti yali afunye obuyambi lwakuba nti kyali kiri too late ng'obudde buyise bamuyita Fred Kangati abasinga gwe baali bayita Rasta Kakole oyo naye abo bonna nno gaali mabaati gange abo bonna nze nabateeka mu system emyaka twali mu gye gimu bwe gito naye ze kyenali mbasingako kya kimu nti ebintu bya entertainment nali mbyagale bamanga nazaalibwamu ekyo siyiga buyizi naye ng'ekyo nkiwulira mu nze mwekiri kati nagenda nga nenkuŋŋaanya bakyali bange ne mbagamba ABC tugatte wano ne Stickman mu Sudan naye project yange naye era nze namuleetamu ebyo ebintu mbaleese era baakabi ate bwe tulijja nombuuza ku bayimbi lwakwa emboozi y'abayimbi eyo lasamo gikola twakola nagenda okukola nawe programu y'okunoonyeza omwana wange ssente omulwadde w'omutima era ekyannemesa kyo kankikubuulire
bantu bali mu entertainment bali mu art bannemesa okufuna sente zijjanjaba omwana wange olw'ensonga balina enkwe ate omuntu afane kubita mukwatako oli ne mwogera naye nga yakonnekitinga ku muntu olw'okuba nti omulemeddeko nnyo konnekitinga ku muntu oyo gw'olina okuggyako obuyambi ate ye bw'oluvaawo n'akudde mabega n'agamba oyo alimba omwana we si mulwadde anoonya ssente obwavu mulumi naye nga nkugamba nze ebbanga lyemmazeewo mbaddewo ng'era sinze siri mugagga nga naye wendi naye lwaki navaayo mu kiseera ekyo gamba nti nsaba buyambi kujjanjaba mwana wange mutima so omwana wange namuleka wali ewaka ali ku ddagala kuba nagezaako eddagala erisinga kuba nagulako ne ku ddagala emitwalo 9 nerigaana okumwonya omutima ne baŋŋamba ne bwonaokoti omwana balina mumukolako operation sente nga siziina millions 5 by then ze baali bansaba mu biseera ebyo naye kati omwana ajjukira ayiseeko emyezi nga 8 kati ekirwadde kiba kikula nesene ensubira ziba zikyuka kati n'olw'ensonga eyo abantu b'ebidongo oba abantu abali mu ati muli babi nnyo era nze Mukama Katonda n'amala akyusa mu bukyusa bannampaamu n'aŋŋamba fuukamukko Katonda lanti bwe ŋŋenda bwe nti ku diriti nnyiga buli muntu ali mu ati bonna ne bafa nange nga mwendi ne tufiira ku mundi Katonda n'atonda omugigi omupya nze tonyigiramu ffenna ne tufa nga naawe mwoli guno omugigi gwe tulimu mufu nnyo bulaadi mufu nnyo 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 MC nze nzikiriza nti buli mugigi gubaako ne bannabbi baago era n'abagukyusa solution si yakubatta bazikiriza solution yakubawanjawulo n'okyusa ebyo tayagala kulaba walaba kati olaba mu mbeera gye tuli mu entertainment ekisookera ddala abantu abasooka mu bintu bino bye tulimu tebakkiriza nti amanyi ensi eno ya buli lunaku olukya ensi ebaako ebikyuka kakitegeeza ffe abalimu wekyukidde ffe nga olwadde mwetuli naffe tulina okukyuka ne tutambula nayo naye ffe tetukyuka ate twagala tubeerewo paka ajago tukuba weebale nnyo kati esisitimu eriwo kati nze ate ondaba nze obuzi bwenna nze nzikiriza nze kuba nze ekisookera ddala nzikiriza nti Katonda gyali yatutonda ate era nzikiriza nti ne Lubaale gyakola ki omuntu akyebulizaabulizamu aba mujega byonna weebiri okitegeera nti nze omuntu labongo gwogamba nti omanyi ekiriwo kakati right now ng'obudde buno bwolaba nti weevu eriwo ya TikTok YouTube channel eziri zikola naye nga zisooka kuyambibwako TikTok mu budde buno naye nga ate YouTube channel ezakola ki ezasooka kati yenze ndinze bwe nzikiriza nti omulembe oguliwo gwa TikTok era nina okubeera ku TikTok ate bwe nzikiriza ati owa TikTok aliko era gwe nina otambula naye mu budde obwo sati emboozi saagala tugiyite mu kwakwaya kubanga ndabye nga bwetugikuba time egenda kunjja ku concept njagala tufune obudde nga tusensula music industry n'ebikolwa ebikolwamu n'ebikoleddwamu era nti olwo bagenda kunkyawa nzika bwe nayogera ali amayago kankuzeyo kati ninye tumaye tule ku mulamwa bwe nayogera nakola interview eyasooka nga unveiling okunoonya kw'omwana wange sente nga munoonyeza sente zengamba ez'obuyambi twali ku climax awo emakindye ne bambuuza bannamawulire sirina gwe navuma nti gundi olinga kino gundi olinga kino naye bambuuza oyambye bayimbi ki abafuuse basita nga bayiseko mu mikono gyo nga wabeerako ko nabo omwaka ogumu myaka 2 ng'olwaninga system nenjogera amannya g'abayimbi be nayogera bwe nagoogera abamu bayimbi be nayogera ne wavaayo abayimbi ne bakubira abantu bamanyi nti bakwano bange nnyo ne bagamba ate musajja wammwe ali mu tukuba otegeera naye ng'akubye essimu agamba omuntu asobola okukubira nze n'ambuuza oba naddamu n'akwata video n'agyetegeeza bulungi oba nalinamu erinnya lina omuntu gwe navuma nti olinga kino oba olinga kino ne just nayogera ne ŋŋamba banne neetaaga buyambi njagala ssente nambuuza ani bwe wali oyambye ne mboogera kuba olwedde weebali nga basita olw'okuba nze so baali bategeeza mbubbo tebaagala muntu yenna kuboogera ku nti tumwekinga kubanga mugulu ne bagwa kati nga bo kye baliko obudde buno
balaba we bali waggulu we boogera ku linnya lyange nti mu bantu ababayamba okutuuka we bali awo kirabika kibaswaza. Diro tulina okuwa ebimuli bannaffe, diro tulina okukkiriza nti bano bagwana ebimuli era ddi tulina okugenda gye bali olwo nno tubawe ekyo kye basaana nga tebannafa. Mukawairo ke kamu buli bwe nfuna emboozi ennyuvu nkomawo misinde gye muli kuba mwafuuka famire yange, mwafuuka baganda bange era bannyinaze, bamaama bange ne bataata bange benjagala ennyo. Buli bwe nfuna akangwa mu matu ne kannyigiina nze nno olwo nziruka nzija gye muli ne ŋŋamba bakwano bange bano kaba kafuneko. Mbintu nga bino tuyigiramu, tubuukiramu era tugezuwaliramu. Ffe abajja n'obunafu bwaffe saagala buyita busiru nganze olwo naate ne tutereezebwa ntuyita mu kuwabulwa kwammwe. Kyattendo bwe tunaba n'ensi bw'ekyo olwo ne tuyituuka ku lyengedde nga buli omu waddembe ekitenkanika. Ssebo so kati omusambo wagulabako oba tewagulabako? Labo kibuzo kiri straight. Omusamba nali ngulabyeko. Simba wakati baali bayagaddeko kulya oba abasezi nga baagala kulya ng'oli mulamu? Si kundya nzekka gamba baali baagaddeko balya. Baali batwagaddeko tulya. Tuve ku ntono byatandika bite obulimbo obwo oba amazima ago wakajja otandika okugabulira abantu ze kunze nyizo kugamba bulimba nate kugonzo kugamba mazima bwe tubigattagata tugenda funa ekituufu. Fumite emboozi basebole bannyabo abali ku Labongo live mwebale kuba yamanya bamse MC Kisaati abantu basinga Kisaati abamu bayizo okuba bamutegeera. Weboogera ku MC Kisaati Saati nze navaamu oluyimba lo Sweet Kid lwe bayita Kisaati waabwe. Era nze nazannya vidiyo eyo. Kisaati waabwe nze nazannya vidiyo eyo yenze mwennyini. Era n'oyo omwana gulaba mu vidiyo eyo bayizani ye mutabani wange ow'okubiri. Era ne mukama kana yambikako akasubi juzi. Muna omwana nakola bungi P7 n'aleeta munaane waka mu muzigo gwange nzaali yala. Ekyo nkyebaliza mukama. Mpazi twogera ku Kisaati waabwe. Twogera ku vidiyo era endala gye nazannya. Vidiyo nazannya nnyingi nno. Ziri nyingi nengenda kuwaako nga mbale. Wenjogera ku Kisaati genda labe vidiyo ya Stabu wa Natolo. Tujanjawaze. Yenze yoyo kansoke nkomawe endala njira nzirikayo. Kuba nina ya Hildamani, naye ya Chansuti, ninaye ya 00, ninaye ya 00, ninayo ya Junior Spa. Video zo nina nyingi nze nalinza nyene soke tukoma okuba omulama gwa leero sigwego ya 00 bagita sinalya. Kalolo oluyimba kale bisere bye nali nkola ne 0 omanyize nina ekizibu kimu okimanyi Labongo nze nkulaba mu talent nva ku bye nina okukola n'enzira ku ggwe. Ekyo nno kya buntu ate n'omuntu omulala alinganga gwa muta Geoffrey Lutaya. Kati yenze nze 00 namunoonya nga tammanyi nali ku Keke Beach nayimba bwe yayimba nempulira omwana nga akuba Oluganda naye nga akubanga Peter Miles. Jokera Peter Miles nga ali Abani. Nengamba omwana nakubanga Peter Miles ate nga akuba bino ebintu ebyaffe bya wansi wano storage. Naye emboozi ejja gigendako olulala. Kakati nadde nsaba nkutumeyo ko erinnya eppya. Erinnya ki? MC Kisaati eraba omusambwa. Nze siganya amannya gontuma gengenda nago. Byatandika bitya? Monnange olunaku lwakya lumu. Olunaku bwe lwakya omanyize ebintu eby'emyaka binsumbuwa baziddekako nnyo bwongo. Ebiseera ebyo ebyedda nga twakatandika okukola twali tulina amaanyi mangi nnyo nga buli wamu ofatawo we bagamba nti wano waliwo endongo olw'ensonga oyagala kupromotinga brandi nga buli wamu ofatawo. Ebiseera ebyo waliwo omugalo manyi ge bayita Gentleman Ngundi. Gento Mulindwa.
yayimba n'akayimba ne Zandamani ke bayita Nagamanage. Jento Mulindwa obato mumanyi mu music industry wakajjamu leero. Kati munnaye jjukira nti ffe twabeeranga wano ng'obudde ku dansa zaawo nga ku Mangereza nga we tubeera nze EZD we tubeera n'oyo Kakole yafa nga tutuuka ekiro nga Zandamani ne Jento Mulindwa balina akaduuka k'amasimu olw'omuvuko lwe bamuyitanga Maaka balina akaduuka ke bakanikiramu amasimu tunona amasimu wali Kibuye ku Sandisi wano bwe wati awo kati munnange agende twasingananga mu bidongo ekiro nga Jento Mulindwa atuuka nga atowa ddiiru ng'agamba njagala kukolayo show ne njagala mubeereko nga ba MC ku show yange koffe yaffe weetuli nga munnange nga omusajja organizinga show nga atimbako Dr. Hildamani kwaliko Kabako kwaliko Zandamani kati fagereke twabeeranga nnyo n'abawala badansa n'atugamba njaga mutere ne ku bawala abajja asooka waawo kucyankalanya system nga tukola kintu nga show amala fulumya posta nga posta agitulaga nga posta zigenda zitimbwayo ekiboga ku kyalo gye bayita Entwetwe Entwetwe kandi ebyo biseera byenkugambiramu Dr. Hildamani yali yakamala okuba double bed mazongoto ebiseera ebyo double bed mazongoto nga mazongoto lw'amaanyi nnyo kati bamala okukola posta ennaku zituuka ez'okgenda nga twagendanga leero nga tugenda kukola nkya olw'ensonga ngo yategese shot ayina bulungi sanga tulina okugendera mu biwaguwagu etegeera ne tulinnya baasi ne tugenda twasula Kiboga naye nga jjukira gye tugenda ffe tetumanyiiyo tetugendangako Kiboga wabula tuwulira Kiboga kati ffe ate ono omukulu mu kututwala wadde yatwaka kuposta obwongo ffe posta tebwagitunula nnyo kasa kwabeerako ebifaananyi byaffe muzimba nga tubivuddeko tetwamanya kyalo kikyatutwalako ffe tumanyi Kiboga tugamba Kiboga tuve ntuga tugenda wa kumbe mutuuka ekiboga namuva ekiboga namuyingira wa mu kyalo eyo nga tugenda olunaku nga lwaleero nga tutuukayo nga tusula Kiboga mu loogi kati okumanya biri ebintu byali biri byonna byali nga biraga bijja kubaamu emigozo bano mu loogi we twasula Jento Mulindwa bwe yatufuna we twasula kuba yali edoovu awo wennyini ne loogi teyazisasula twadduka buddusi basita waina katindiko kano naina kali akabiri kange ke nali nakola kalinga aka Ronaldo nkalina olw'amaanyi mangi nnyo va ku bino ebyakali tulina omwobo olina obuvunanyizibwa ng'olina kukola kubeera sita okitegeera nga tugenda nga tusula Ekiboga tuva Ekiboga enkeera ku makya nga batugamba tugenda wa tugenda Ntwetwe kati ffe tumanyi nga bwe yatuleese nti yakuba ekipande kwe tuli basita era tugenda nga basita tumanyi emmotoka egenda kubaawo etujja enkyukwa yasooka tufuna okuva awo twagendera ku pick-up loogi mugifulumye loogi twaddukamu nziruke nenzirukamu gye twaddukamu kati owa pick-up yapakinga mu maasoko kati omukulu nga naatugambye bannange tulina kuvaawo mu magezi tuvaawo omwomu abali olema okufuna sigino mbu tubaddukako bweki nga tuvaawo nga tugenda tufa tuva eno tudduka tumanyi tulina we twaguza engoye zaffaawe Kibuye mu katalo okusa twakeerayo bukeezi nga tunagenda tuguze ebyambalo byaffe byakabi tumanyi tuli basita tugenda tutudde nga basita nga mmanyi omwana oyo Jento Mulindwa oyo bwe yali annyonnyola nga tugambye mmwe mumanyi eki babalinze mumumanyi ne tugamba n'entambula egenda kuba yakabi enkyukwa yasooka kulinnya pick-up mabega kutidde jjukira kati olwo oba ovudde mu kibuga n'ogenda mu kyalo oba oli ku kyeyo tugende mmaani ku pick-up kwe batutuusa kwe kuli n'ebyuma ebigenda okukola sho bitudde waggulu abantu abatuula mu maaso mu mmotoka abantu abatuula mu maaso ku mutto gw'emmotoka mu maaso yali Jento Mulindwa Rodeni Wayi Kabako
Kabaka yani akayimba oke yali ayimba oke yatandikirako awo erinnya ndyerabidde akayimba Kanambeemu kapya wala akayimba ke yali ayimba oluyimba yayimba nnyo okulidde awo kati nga munnaye tutuuka maaso baatuulayo nga n'abantu bana kati tweyongera okufuna enkyuku endala tutuuka ku mmoloka emmoloka esimbula evaawo tutuukako mu kkubo Jento Mulindwa agamba yimirira eba yimirira Jento Mulindwa duka Jento Mulindwa ali asibe enviri nga faanamu Hilda Maani bwasiba bwe batuuka ne basiba emmotoka nga Jento Mulindwa akyusa kalakita ng'alegako eya Hilda Maani okuvala nti mu nnyambala kati star olavuusa star si promota wa Kivulu otegeera ng'ayambala ngoma yabimbe bambala ataddekaddeko ebibuzaabuza ngo galubindi ebyakkala era n'atuula mu maaso bwe yatuula mu maaso n'entuula n'ekyukamu olwo ebyabikola tunaatera okutuuka gye tugenda okukola ki munakibuuka lwakyakyusiza tetunnabuuka tutambula munange tugenda tuluvuza olwe okuba ekibogo ogenda eyo entwetwe mu kyalo tugenze tutuuse emmoloka yali ekola yali ewuma bwetyo emmoloka enkadde ozimanyi naawe soko jinze mozi mukiridde tugenze tutuuse bwe twali twakatuuka nga omanyi era tuzimbazimba mbu olwasita tuvuddeyo ku mmoloka tuzimbazimba twewawa buggapo tuyimirira eno biki bajjeeko ebyuma bizza munda sole kati twali twakatuuka ekyatukubwa enkyuku ekyasooka nga twakatuuka era omuntu nofunawo ku feeling omanyi ku muntu waliwo omubiri ogusooka okusensinga naye nga amazima ga byonna era aba muntu yaba nsensinze twali twakatuuka bati ng'emmoloka yakatuteekawo bwe tyakayimirira tetulaba na kuva ku mmoloka abantu bene tubatunulira nga abantu baawufu nnyo ku bantu betubeeramu ne ku byalo byetuze tugendako ng'abantu baki baawufumu ng'abantu bennyini abaana abato bano myaka 5 ng'omwana oba tulaba tuvudde ku mmoloka obwana ne bava eri ne bajja ne batwezingako bonna naye ng'abaana entunula gye batutunuulira nga balaga ddala waliwo ekitali kituufu nga tebalina buso n'entunula gye batunuula ng'obalaba tebategeerekeka abaana balaga balinga basula mu vvu otegere batunuza maddu oba busungu nga batunuza maddu ng'omanyi omwana nga kino kyenkugamba embaazi eno sanga lunaku lumu lusoboka balibuuziza kabako yakumunoonya ng'abaana bali obalaba batunula ng'omanyi ng'omwana ng'atunula ng'alaba ekintu ekyokulya ng'abaana Allah tugende munnaye tuba tukyali awo nga tutambula kati nga tugambe tugenda kukoleranga wano kati ne tuvaako wano eno ne tutambulamuko tugambe ne tugendangako wali ewa Niko gamba okulya marawundi tutambulamuko tulambule ku kyalo tuzimba basita Jento Mulindwa akyeyisanga Hilda Maani olwo Jento Mulindwa bwe twatuuka ebintu yali yabibala dda mwali munyama mukazannyoke ekyokutulya si kyeyali aliko ye yali anoonya ssente ng'ebintu bye yabibala dda nti nga bwe tutuuka ab'ebima yabaliriddemu dda ye yasooka n'asigala mu mmoloka nga sitanga era yeekwese kati abantu ng'emmoloka bagijjuddeko bamanyi Hilda Maani bate manyi wano okufuuka ow'enjawulo yateekateeka kubalya ye yali kukira ekintu kye ky'okuyisaawo ekivvulu kye kati tutuuka ye asigala mu mmoloka bano bavaamu kabako badde ebweru ye asigalamu munda nga Hilda Maani yeekwese okyageera kati ffe tuvaako ne izedi tutambula tugendako nga menge ewa Niko kati tutambula ku kyalo naye nga mukuba mwe tutambulira katawuni katini gwe twali tuli nga mukuba ntambula temulimu muntu yadde n'ogu n'omu olwo ziringa ssaawa 10 ez'olweggulo awo kati tusiŋŋaana emiyembe kati emiyembe gyeri oba gye gino gye bayita doodo nga gyakula ng'emiti gyakula emiyembe ne gikka bwegiti emiyembe ne gikka bwegiti kati ng'emiyembe girebeeta nga naye emiyembe ginyirira
Kanso kankana amagulu ngaba nalibwa uva ku main nota kati emiyembe giri sezinga mwangu izo omulyo nedda sebo emiyembe gye yabakema kire maaso kati emiyembe tugiraba nga simuti gumu nga giri emiti mingi nga naye baneje nga naye ngekikwewunyisa emiyembe egyo giraga lyo nejenga nejigo wansi negivundira awo nga balaga tewali akola gi kakati tuli awo tukubetti akafaananyi tuga tugende tujjeyo ku miyembe tugende tujjeyo kutebuuza nga wajja omusajja nga ali kagaali chiki ng'asata akagaali ng'atuuka kuffe ng'akasiba kibi nga tusirika ng'atubuuza bakulu mugyebaleko tumuddamu zaye tuli ng'atubuuza nga mmwe mulabika se muli baakuno tuli ntwetwe njogera ku nteetwe nga tumugamba muzeeyi nno munnaye naffe tetuli bakuno era tuli bagenyi mbalabiddewo nti muli bagenyi mpozi nga ndagenda waddako era ndagenda waddako njagala okubasaba abantu mwenna ennaku z'omwezi nga 9 gugenda kuba mwezi gwa 5 10 years of B2C soldiers tugenda kubeera ku Hotel Africana banne mujje mutuwagire bwe njogera ku B2C mba njogera ku bantu bange abantu benneetandikira okuva ku 0 paka we bali obudde buno ate era nga nkyakola nabo wadde abamu banwanyisa mbeere nga sikola nabo naye balinze nabeetandikira ekigambo kye ndifuna mu bbo kiri ekyo bo kuŋŋamba nti tukooye toddamu okukola naffe bakuba kati gwe ate oba oyagala okumanya ekyenjawulo ennaku z'omwezi 9 mwezi gwa 5 Hotel Africana mujje mutuwagire bayimbi bannayuganda baana bannayuganda ate be baana abalina kye balina mu ngeri yonna ate nga bawandiika ne bannaabwe balala kuba kati balinawo restaurant wali ku Salama pampayo ne kamere ku Salama restaurant weeri abayagala okulya ku mmere ennungi emmere eri loko kinyeebwa mu nnyama enkoko ettooke eddungi ogenda bugenzi wali ku Salama oluva ku Kiruddu restaurant eri awo B2C restaurant weeri osobola okuyitayo ko n'otuwagira mu ngeri eyo ey'okulya kamere nze naye siyankopirawo wa mu kyennyanja Sawa mufumba buli kimu weekiri bobulasi yampeereza ne mugamba wafuse weeyita nti customer care buli kimu kyoyagala babeerawo gwogamba bugambi nti Mr. Lee abampeereza ogamba nti njagala Bobirashi njagala Julio yabampeereza tulinamu next onogamba nti manager yabakuweereza kuno lwenzira njagala abampeereza basatu mbajoge era nti natusobola kikola omwajja kuleeta emmere omwaleeta fruits omulala aleeta ekyokunywa njagala omu yabaleeta emmere ne fruits omulala aleeta bufu okumala obuti bw'amanyi buli kyoyagala tujja kikola gwe kasi otuukawo wali eri ku restaurant yaabwe wali ku Salama ngamye oluva ku Kiruddu maaso awo bagiyita B2C restaurant ekusavinga buli kimu abaana bafaayo mujja mutuwagire naye nga 9 10 years of B2C soldiers Africana tubeereyo kabalegendi ekikula ekintu kya legend mukyono abanengeri gye bakuba ekintu kya balegendi banyonyogedde olukoba tubawo bwa legend ntiddemu yange balegendi ennaku z'omwezi nga 9 mwezi gwa 5 Africana legend teri bya legend banafuuka balegendi nedda sebo gye banyunamu olukoba bafuuse fe tubatongozza ku channel eno tubatongoza balegendi Labongo nga bagambye mujje mulabe balegenti ku side nze ku side yange banafuuka balegenti kubanga nze ate mbasinga emyaka gye nakakolera atukikole bwe kifo channel nze kinsanyudde kakati mujje mbere ennaku z'omwezi nga 9 mwezi gwa 5 Africana B2C soldiers mujje mubeereyo wali ku Africana mulabe enjawulo eriwo wakati w'abayimbi n'abageegenya muzeeyi abagambye muli baakuno muzeeyi atugamba muli baakuno koffe mune tetuli baakuno tuli bagenyi agamba mbalaba awo nkuzaayo ffe tetunnamanya nti gye twajja nti waliyo ki emirerembe bali babbirayo ettaka tetunnamanya nti gye twajja bali abantu tugende maaso ng'obula ne ku kyokulya abantu okimanyi nti eyo entwetwe baatugamba basobola n'okukwata n'obeera ng'oli muwamba eyo ng'eyo bakozesa mirimu ng'abe wammwe ne balowooza wafa
bina abantu ebabula ng'oli ntwete kubuli ku makya bakeza kulima ekyayiko kusasula tudde wali abagambye kati omugamba muzaite tuli bawano naffe nti mubadde ng'atugamba mbalaba mutunulira emiyembe egyo mbalaba mulaka mwagala kulya ku miyembe kofe nimugamba muzee natubadde twagala kukyama kulyako kuki ku miyembe ng'omanya abasajja abakulu ab'edda ab'omu byalo olanga tuba twagala kukyama naffe tuggyeko ku miyembe tulyeko n'asooka wasirikirawo eddakiika ng'emu ayimiridde kagaali ke bw'ati ng'awunzise bw'ati omutwe kyava atugamba mbadde mbasaba temwetantala okugenda okuggyayo emiyembe egyo nga nannyini gyo si yagibawadde kati ekyo kyokka ekigambo n'ebbanga lyamala ng'asirikidde nga tatubuulira nga tatugamba kyatuwa obwongo buddayo emabega netugamba omusajja ono olaba agambye tetugenda ku miyembe egyo nga nannyini gituwadde n'obudde bwatuwadde nga tatumanyi yalibanga yatuseevinga nkwata munnange mugamba omanyi emiyembe egyo ogiraba tugiviire tutambula tuvayo twebuuza naye wa emiyembe egyo tugenda okulya n'ogitunulaba oti olaba wansi waliwo egigudde gyengera kitegeeza tebagikola ki tebagirya kati ffe baani abagenda okugira abatagirimangako abatabeeranga eno naye nkwata banagajja ntudde mu katawuni we twavudde tuba tukyuka bwe tutambula tuba tukyuka tutambula muzeeyi kyava atugamba era n'atugamba agaleke mutali baakuno mwali badde mwegendereza otambula ababiri mmaizi obayita ababbi lwaki mutambulira mu kibiina nedda ssebo ekitugambisa ekyo mwali badde mwegendereza okutambula ababiri n'atugamba eno gye muli bali abantu obwongo bwange buddayo emabega okuva we twatuuse nga tulaba abaana batunuuliranga ebyokulya abantu abakulu beekuba obukuukuulu tumanya nti kati wano tugudde muki olwo tulowooza buli omu agaba munno owaayo oyinamuku sente tudde mu kibuga naye nga sente zitujje tetuzirina kubanga twali tulina okuva eyo okutuuka ekiboga mu tawuni weetaagawo omutwalo ate okuva ekiboga mu tawuni okutuuka mu kibuga nga nawe weetaagawo sente zetutalina muzayi bw'atugamba ekyo nti munnange neno wemutambula abiri bajja balya ne tugamba emisana abasizi batugamba babeera kyo n'agamba eno nno emisana bakuliira ddala nga n'abalala balaba ne batakufaako omusajja bwe yatugamba nti bagenda kutulya eyo bali abantu kali gwe tomanyi kyaliwo taba nti twali twepanga tuli basita tuzimba kati empale twazongeramu ne tuzinyweza ntuzizza gwe omusipi ne tuguteka mu kakonda akatuufu ak'okuna taseka ne tuziteka mu kakonda ak'okuna kati awo ne tutambula nga misana naye nga n'akasubi n'olwabula embuyaga nga kuba twali mu kkubo ngegali ebisikosiko n'embuyaga nga zimu oli alaati ku kyemisinde nga we tugenda kumbi tulengerawo nga tulaba wala ku muzeeyi kyatugambye era bwe twatuuka waliwo twali tuliwe emmotoka yeepakinza wali ekikaali kuba ekikaali twapangira mu maaso ga nnyumba ng'ekikaali kiri mu manju etugenda okukolera tugenda otutuukawo nga Jento Mulindwa yafunye eddawo luumu emanju ffenna mwe tugenda okukuŋŋaanira kati bwe ntuukaawo ngamba betulesewo mbagamba bannanga omusajja atugambye eno balya nti era tubeere wamu ageri ffe ke tuli bapya eno kyomanya baatukubidde eddakali olukuŋŋaana bali mu pulogulaamu etulaba we tutagalira batulye abamiduka yatudde kati omusajja bwe yatugamba ffe ne tutuuka mu tawuni awo nga tulaba abantu abavubuka batudde awo mu katawuni bali abamu bali ku myeso waliwo balala bayimidde nga bonna batunula tulaba ddala bali ku pulogulaamu yakutulya bamwatya buti si kutya nga bali abantu balaba ddala bali abantu kati abantu abakulu nga balinga nga tebanaaba nga abantu bayina evvu basiiwuufu obalaba oli ayambadde ebisaatisade omanyi
abantu batategeerekeka ngolabye ddala bali abantu bamwe abasanga mbudde ba measles nedda sebo bonna nga measles ekyalo yakikutte bonna nga tebafananika mwana ngamba bali bakyale baga batugambye eno balya omusajja nembaga omusajja tubeere wamu tuweyawula bagenda tulya osobola okweyawula ne mudda wali ne bakusika wali eri ne bakutwala amaanyi ganzigwamu ngamba mpondooka nga tutuuka twasingana babawadde ruumu juke nagaye bali batuwadde ruumu emmanju kati nze bangamba mugende mubeere emmanju mwenna era bwe natuuka bwe nga nyingira bwe nti awali ruumu gye twali tuyingiramu naye mbagamba musooke mujjewo egyo emikeka batugamba abasezi batega ebinnya mu nnyumba tetutula ku mikeka ne tugwayo wansi ne basooka bagagambula ennyumba ne bagijjawo emikeka ne tusooka tukoonakona tulaba tewaliiwo ki kye tusuulayo wansi ne tubeeramu naye nga buli omu waali oluggi nga tuluggadde najjukala ennyumba gye tulimu nayo si yaffe endongo ng'ekwajja tusaameka olwo zingidde 12 kitundu ziyingiramu emu kati ate eri ekyenjawulo ekyaliwo ndi 12 kitundu eri ngewabwe bubeera buzibyageri ensiko walingayo ensikosiko nnyingi nga buba bukutte bitandika okukaaba kotedde naye nga bwe tutunula bweti ku ssaawa nga ssaawa tulaba tezigenda jukira ate batugambye bali abeeri balalamu balya n'emisana tugamba ate ekiro gujja bagidde twagamba ekiro bayinza notusika ku siteegi wonna nga tubeeraawo nga bwe twenyumizanyumiza buboozi nga naye ffenna tuli kitole tuli wamu tuti tukoze formation ya wamu mukoze gaali ekisenge ejeriko naye ng'oyagala okumanya n'obulabulizi kantu nga kakonyeko nga si muno ya Rasulallah tutandika batugamba show tugitandike ku ssaawa zaali ssaawa 3 tutandika show tufuluma mu mulyango tuyingira ku show ojageera nga nze bwe nali nkolera izedine n'omugaba tulina kukolera wakati wa mulyango guno gwe tuvuddemu oba waliwo akagoye ke bataddewo akabikka omulyango obikkula n'oyingira n'okola nodde ebyedde obimanyi nga twogera ne comedy tetwamukola bulungi nga tuli ku bwangu mulowooza ku milyo mwafusedde emilyo nedda tulowooza ku kyakuddaka kati ate abalowooza ku milyo be bali gye tuli be bakuba pulogulaamu loza bagamba wano baluddewo kusaasaana bamanyi bino ebyabayimbi bagenda mu kitundu ne babeera n'amalala bakwanyikwanya obuwala oli n'abeerera oli n'abeerera nga balaba tekikola kumbe ffe baatugambye edda nga sho tugikola twagikola matobotobo kati jjukira abantu b'ekyalo balina omuze gw'okugjayo posita nga buli muntu ayimba nga bamutiikinga omu ayinza n'okuva eri mu audience n'ajja ku stage n'akutunuulira bw'ati nga bw'atunula ne bw'ati ku posita bw'atunula ati ku posita bw'akwetegereza badala baba baddala n'ayimba yaliwa yeggwa jjukira Jento Mulindwa yatimba Dr. Yudaman yamutimba tamugambye ye yatimba bintu ebyakunoonyezaamu ssente agala balya fadinga musa balya muri bato kakati atimbi abalireko Radeni waya ayimba gwe basooka enati wali mulamu sikumulya Radeni waya ayimba amala okuyimba twaniriza omuyimbi w'olunaku gwe batimbye Dr. Yudaman yamala najja yabasangayo Jento Mulindwa ye Dr. Yudaman njoka Jento Mulindwa ali afaana Dr. Yudaman sikutegedde nti balanga Dr. Yudaman Jento Mulindwa yamulanga naye nga yamaze okikola pulogulaamu ye nti Dr. Yudaman si yagenda oyimba duplicate wa Dr. Yudaman yagenda oyimba naye nga duplicate wa Yudaman ye Jento Mulindwa kategeka kivulu ye Dr. Yudaman ate abasezi mubanyiziza badde babasonyiye ate mubalimbye n'omuyimbi iraba nemwabeeri tulanga omuyimbi waffe basaba ne bannyaba olunaku olwalanga twabagamba abantu b'entwetwe amanyanza kisaati omwana mulenzi izeddi ffe waliwo okubatwala paka asieno gyeneggwera ne katulaba etuuse ku nkomekkerezo yaayo katuleete omuyimbi waffe olunaku olwaleero
bali muli batudde basirise amannyo gataso basiwa nga talanga Dr. Hildaman kati jjukira Jenda Mulindwa ebintu yali yabikola ddanga bukimu yakisetinga mu ngeri yonna ey'okutwala mu ssente z'abali abantu abasezi kumbe faatuleetera buzibu abasezi akubabba kati nga ku siteegi bateekawo zino balubu ez'olukumi kati jjukira ezo balubu oba tolaba bulungi muntu mu maaso naye omuntu waba ne karakita ey'omuntu oyo ayimba gwofa ku kya karakita olabira ddala muuvu zezimu n'enfaanana gye kafaananamu jjukira ebiseera ebyo nga n'abantu tebalaba vidiyo nga vidiyo bazeebya mu bibanda tebazeetegereza kati ng'eyalabyeho abavubuka bagendako mu bibanda ng'eyalabyeho ku kulimba Double Bed Mazongoto ng'alaba akavubuka era kali nga Hildaman keekyanga kambadde nga ye kati ng'okugyayo ekifaananyi ng'olaba obugoye Hildaman bwe yali alimu mu Double Bed mu vidiyo kati nga noono bwe yakubye kati nga kuba yabalawo ku vidiyo ng'agamba yeye zezengoye zeyalimu munange omuyimbi akooka kati omuyimbi bwe yali akooka nga magezi ng'eyataddeho nga bukimu yali yakiprogramminga dda teri bino byagamba nti ate kwata munkube one drop no tukuba kaweweevu luyimba ku luyimba tukkiriza muntu kyategera bano abaagala okujja musamanyi okuzinamu n'omuyimbi akuna yimbi mwaga muddugaza ng'akuba kati aba ayimba Double Bed Mazongoto wabeerawo omugezi omu mu bantu abo omusezi mwaba abantu b'eyentwetwe abo abasezi abo avaayo ajja n'ekiposita n'akitunulako bw'ati n'amutunuulira n'amaana akitunulako n'amaana amutunuulira yeyabaliisa oyo tuba tuli mu ggulu ezo kuba baatuyadda naye ate mpiyo olimu kaakati kyali wamala otutunula ye yali muvubukavubuka ngaddayo waliwo omusajja omukulu yali mu kyeyo ng'ayambadde ekkanzu ng'ali mu bigere katono bw'amala omutunuulira ngaddayo ng'agamba oyo omusajja ng'amugamba naye kale salaga kyamugamba naye nga nze nsuubira kuba omusajja oli bwe yajja kye yatugamba tegeeza ono information yamugamba ki nze nsuubira yamugamba ekyoba omanya bali batubbye si y'omuyimbi okitegeera bw'amugamba nti si ye muyimbi nga tumala okukola tuli ebweru tuli mu puroguramu evaayo eyo basaawa mmeka tuddewa tusule waakiri ekiwoga kati okumanya Jento Mulindwa ali musajja wa ttabbu nnyo ye firimu ze yali azigattagatta okimanyi eyo yonnyini gye twali tuli ewali abasezi okimanyi nti awo wennyini onyi bwe yatuddukirako awo wennyini twagenda okumaliriza show Jento Mulindwa bwe yamala bw'ati okuyimba Jento Mulindwa yali yeyita Hildaman awo wennyini n'atuddukako naye yali alina ssente obadde ki kugambe omuntu olaba ezo show abongo ebyo ebintu by'okuyimba obimanyi omuntu aba ng'ategese obbabba mwababeerako mu maaso aye kiri nakigambe ejjukira mu kusooka nti ffe ebiseera twali tukolera nga twagala bulandi twagala kuba baakabi ebya ssente kasobamu ne ssente eza transport toyina baana toyina ki oyagala kwambala kunyirira olina omuzigo gwe oguli kiriya kati yabaliisizaaki gundi oyo Jento Mulindwa tugenda okumaliriza bwe tuti okukola yolede bamimotoka ali yabasasudde dda otegedda nga yabaze yekyagala kiri kimu jjukira mmoloka eyo yali twagipangisa Kiboga mu tawuni pikapu eyatuleeta eyo nga yo twagipangisa otegeera naye ng'era oyo omusajja yatuvuga mu pikapu yali mukwano gwani gwa Jento Mulindwa kitegeeza Jento Mulindwa yali yajjayo dda ng'akolaakolayo era obuvulu bwe obw'okunyaga abantu okitegeera nga munnange tumaliriza okukola batugamba tugende tubuuzabuuza ate omugagga afaali omugagga ng'alabika ng'omugagga atudduseeko dda Jento Mulindwa adde Hildaman abantu tebalwana abantu abaabuuka balinga akabinja kalinga kabantu nga basatu kekaabuuka abalala bonna nga banyumiddwa baga omuyimbi waffe akoze eki ayimbye mpozi nyongera okubajjukizaamu kampisa okukkalango kange tofaayo
njogera bajigizamu oba oyagala engoye ennungi, ebikumba ebirungi, oyagala okwambala nga abayimbi Abamerika, oyagala okwambala nga abasajja abalinamu ku ssente, abaputoliko, oyagala okwambala nga abavubuka abaliko ab'omulembe omutebi, edduuka lirimu. Olina okugenda Joystar Fashions ku Ham, olina okugenda ku mulyango oguyingira mu kisaawe. Era bw'oyimira bwoti ku mulyango oguyingira mu kisaawe, edduuka olaba lirina ekipande kinene nnyo lisingawo ekipande ekyaka baliyita Joystar Fashions. Olina okugenda bakwambaze, ate nno bano ekirungi kya byonna nti bakwambaza mu mbeera yonna gy'ojjidde. Muti engoye zaffe tuzituna ku bbeeyi ya busuubuzi. Gwe ne wajjanga ogulemu tuguza nga asuubula. Kitegeeza omuvubuka yenna ayagala okunyira, ne oba olina botiki ng'oyagala abantu olina okusuubula engoye ennungi, kuba ffe buli Mande tusala engoye. Buli Mande tusala engoye, ate mu kusala tetusala ne zisigalawo, tuzisala ne basobola ensonga nti tuleeta quality si quantity. Abantu bagamba so ne perfume already alukula buguzi agendera okukolo kale twayongeddemu n'ebintu ebirala litubadde tuli nnyo mu ngoye okusinga. Kale twayongeddemu n'ekingo kati n'engatto butu, buli ngatto zoyagala, simanya yero butu malikupu, simanya buli ngatto zoyagala yagala nnyo malikupu. Ate ekirala kye tulinamu ak'enjawulo Boss Africa yakola nti osobola okuba n'engatto gy'oyagala noba tetugirinaawo. Buno tugamba njagala ngatto bweti, noba wagiraba mu muyimbi ki oba mugagga ki, tugamba njagala ngatto bweti, tugikuleetera. Nezine nene ziriko ennaku zino, gwe buli ngatto gy'oyagala, kuba ffe twambaza abantu bonna, tewali kusosola. Oli alina muzeeyi we ayagala mugulira suuti ya mukolo, suuti tetubeera nazo, twambaza nnyo zino engoye eza kajo ezo. Ate amasaati weegali, amasaati tugalina ago amalungi ennyo, agaliko era tugalina. So oyitawo ku Joystar Fashions ku Ham awo ku mulyango oguyingira mu kisaawe kya Ham, wetuli awo waggulu ku kalina wetuli Joystar Fashions. Eyitayo tukole ki tukusavinge. Bampita Kisaati, nkola n'omwana mulenzi amuyita Malaria MC, nembajjukizaamu Crown Japan Katwe. Omanyi nabo batuwaddeyoko ku makulu, batugambe tebanatuwa akamotoka, batugambe bakyalina engeri gye batulabiriramu kaawo ey'enjawulo. Crown Japan Katwe basinganiwa wali eri ewa Musa Bode Katwe. Oba oyagala ebintu by'omu nnyumba eby'amasannyalaze byonna genda, oba oyagala TV, simanya washing machine, binika, paasi, bikigenda Crown Japan Katwe awo opposite naki awo ewa Musa Bode. Awo basinganiwa gendawo obeere nga bakola kiga bakolako mu mbeera yonna. Asegeera abadduseeko abalese mbasajja abeeswanta olida balina n'obuti abasokoola amannyo. Omusajja atudduseeko agenza, bw'atuddukako n'agenda tunoonya ebbisi tuzizzaako ki. Emmoloka ali yagisasudde dda, eyino seka mobile money landiroodi abanja. Ow'emmoloka amusasudde dda, omusajja agamba nze mugire muli nnyamba bavuga embazeeyo ow'ekiboga. Bansasudde dda. Tuba tumaze okwepanga ku mmotoka, omusajja oli omuvubuka n'ajja ku stage n'atunulira omuntu n'avaayo n'agenda n'ayogera n'oli omusajja gwe nagambye yali ayambadde ekkanzu ng'ali mu bigere. Oyo omusajja yali mu bigere mu kkanzu, ajja ku mmotoka nga tutudde emabega. Asiseeko omu atugamba netolwawo nnyo kwogera ojja kuzisa atugamba ndi mulimba nga mutubbye nnyo, agamba nga mutubbye nnyo. Omuyimbi gwe yasasulidde n'atayimba, ne muleetamu omuyimbi amufaanana. Olw'amalala gali tukyagalina ntugamba muzeeyi nawe tuleke omuyimbi oyo ayimbye biki. Muzeeyi agamba kale nammwe mujja kiraba. Ng'atugamba watugamba kyekigambo nti nammwe mujja kiraba ng'asirika kati ng'atambula jjukira yayimiridde mu mbiri za pickup. Kati ng'atambula ng'agenda dda mu maaso w'emmoloka ku boneti.
Bwadde maaso ku mmoloka eyo ku boneti ng'asika yakati mu kkanzu. Bwe yasika yakati bw'ati ng'agamba ye mutubbye ng'akola ati ku mmoloka agamba emmoloka yammwe eno okwaka amatala mulina kumala kujja mu mbuga yange n'agikubako bwatakati papa n'amaana akwala akati ke n'akazza mu ki mu nsawo. Kati dereva oli owo ejoka dereva pickup gye twagijjawo Wakibuga y'abamanyi. Omusajja bwe yagamba ekyo ekigambo tugamba omudereva gira otujje wano. Omusajja ng'akuba bulungi emmoloka serefu ng'emmoloka eyaka labongo nkugamba ebigambo bino era omuntu yenna agamba nti abasizi tebaliiyo babalogo tebaliiyo kuba omusizi aba bibiri aba mulogo ate ng'ali abantu. Aminga. Omusajja bwe yakuba akati bw'ati ku mmoloka n'agamba emmoloka eno tegenda kuddamu kwaka matala okuleka ngamaze kujja mu mbuga yange. Aganye emmoloka baagikuba serefu n'eyaka amatala gaagaana okwaka. Abasazo batandiseeko mumaso basanze kati baagala kuba amataala gaagaana okwaka. Ku mwana Katonda ali ekyaddako amataala gagaanye okwaka. Tusingane mu pati yaffe ey'okubiri weeraba.